naye wano mwakiwulira nga tusoma wali omwaka guli nga tambuza musalaba yagamba alina father yafa namusanga n'emmundu nga tamanyi giva. Bibuuzo binene nnyo nnyo abantu abaddamu ensonga za gavumenti ennyo engeri gye bafaamu tulina okutegeera. Naye kitalo naye abakatoliki tulina essaala yaffe ey'okufa obulungi. Buli lunaku ngisoma Katonda wakutwalira wa salaamu. Nolwekyo katunyolwe tulinze ekereziya kyene tugamba naye ffe nga bannabyabufuzi tulina ebibuuzo bingi nfa y'abannaddiini bafe. Siyinza kutya kukyogera. Abantu betawula n'emmundu wano ng'omusajja oyo ali awo ne bajja ne babagalira awo ne bagana okuyingira. Kati we are having a dead bishop who left full yalidde ekyeggulo bulungi n'agenda neewummulira n'afiira mu nnyumba. Naye ndi musanyufu nti postmortem egenda kukolebwa Lubaga. Seeri gye saagala. Bishop omujjukirako ki? Butatya okuyigiriza okwogera ensonga ezikwata ku bantu, education n'okwagala ennyo Kabaka buli lunaku lw'adda asoma ng'ayogera. Naye atulumye tugenda kusoma novena zaffe tujja kumanya engeri gy'afuddemu. Nga twakafiirwa Bishop Kaggwa, wakafiirwa Muzaata, ofiiriddwa Kaliisa. These are big people in all their denominations zibakkiririzaamu. Ne bagamba Lwanga nti afudde enkeera ekiro ng'agenda kutikkira n'ababaka ba Paapa wano bamba za uniform. Sinza mwerabira mbadde ntambula naye nga tuva ku musalaba. Buli emmotoka yange buli mwaka nkyusa omusalaba gwe ntambuza ku musalaba okujjako ennaku emirundi ebiri omwaka oguwedde na guno musalaba. Nolwekyo mbadde mumanyi ate nga njogera naye era nabadde mmaze okwogera naye nga madamu speaker agenda kusabira wano enkya owekitiibwa. Kati tugenza okulaba ti omusajja yabadde ennamirembe ate ennamirembe nange nadde wakubeerayo naye engeri gye baatuganya okutambula saategedde nzayadde byakyama nabirabye luvannyuma kubanga mbadde mubeera ku lusegere nfanfe nze Mukomba Mudaali. Kitalo nnyo tujja kulumwa naye byadde ayogera obutatya kwogera abantu abasobola okugjawo gavumenti bannaddiini be boogera ensonga era abadde azoogera. Gavumenti yagamba nti yasanga yes mwaka mu 2019 ku kubo lya musalaba munonye kamera zammwe muzijeyo nga tuli ku Kampala. Yabagamba nti yasanga omufaadomu ng'afudde ng'alina emmundu n'abuuza yagifuna atya. Yafuna emmundu yabyogera nga tusoma wali e Kampala tumaze okutambuza omusalaba gwa. Kati what exactly happened with this holy man? Muntu wa Katonda. Ate abadde basaba basabire abasibe emirundi esatu bayita bannaddiini abalanga beekweka inaabeerawo. Tujja kubeerawo omwana Katonda watuyitirawo nanga tuteekayo. Naye esaala y'okufa obulungi mu ekereziya gyeri tugisoma Katonda nzikiza okufa mu ngeri gy'oyagaza nfemu mu bulumi n'embulemu bwonna mbikkiriza n'obubalagaze bwabwo. Mbakatoliki bwe tusoma esaala ewange n'abaana bagimanyi buli lunaku. Bwe kijja ng'olumba